Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akolene ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubedah. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with RealTime with Mimi. Stay locked in. Yeah. Nenga yo wandyagadde okukomawo ku internet. Kubye wayitamu. Newe ngamba nti sagala kukomawo because already know what tokomyo somehow somewhere your name sounds there. Nti Nakankaka yaliwoko. Nanyoba sometimes nobo otambula yakulaba nagamba Nakankaka sometimes nakwata ka video nga bakapostinze kati there is no way I can run from it now. So chanyambala so sobera kukijjako. Nogamba nti osirike newe posting ngero ogenda baka video keranga. They're talking about you. Kati so bingi bye wayitamu ku internet olina ekintu kye wejjusa kyonna ku TikTok okwo
kuba waliwo abawala bangi abeegomba okuba nga ggwe naye kyemmanyi eri erinnya lyagirako price ennene price kyeyagirako kubanga abantu bakumanyi mu kubanga oyitawo like breaking through ku TikTok price kyeyagirako nze sijagamba nti my name yajja in a good way. Why should call it a blessing in a disguise? Inti binje bya happening in that year 2022 binje byayitawo so at least ngamba omwala aliyo toyina to associate yourself n'abantu nga olaba obanji phrasing entya bantu kyabawala abalenzi bonna sijagamba bawala sijagamba kwegamba gwe wafuna emikwano egitali mituufu gy'oli emikwano egitali mituufu gyendi egitalina kyeginyongerako just okunyonoona obwonoonyi because nze nakulira mu family nga ba overprotectinga nnyo nga nze naye mba nfulumye gate wabeera wakubire waka Evon afulumye so kati when I came out kati bakuta batya family mama yakuta atya ojje eno hostel bakuleeta mu hostel gy'osanga emikwano wali osomera wa YMCA nga musulawa JB hostels ku JB hostels nze manyi kwenali nsula kati nga kajika nze nali ndaba njagala mpeko obulamu bwa hostel nali mbeddeko mu kifo nga mulimu hostels zokka life nze ngimanyi naye okuba nti abaana bagatta ne bapangisa ennyumba balimu bameka abazadde abava ewala baleeseyo ku mmere biki so I want you to give me that picture ewo kyali kitya like okutuuka okubeera nga bakusuula mu matigga kati nze okusooka abaka baali tebagala ngende mu hostel kati nga bagala I commute from home kati my mom nantwala ewa muganda we kati subira buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde bannabadde ogamba kiwamma kansubire muli bulungi tuli ku executive media bannaye nabagamba musubscribing njagala emitwalo 5 egy'aba subscribers yes so tuli ku executive media subscribing liking bomala sharing ezino ennaku zino tugenda kuba tubawa stories wana ate nga bwenkyazaayo ne kuba kungu mu gavumenti era ojja kubanga nga obalaba wano nga bajja nga tubasoyasoyayo ku bibuuzo lwaki baagala okudda mu ntebe 226 nakyazizza Meja Emma ngenda kukyaza Jeno Damulira ngenda kukyaza Jeno Katumba Wamala ngenda kukyaza ngenda kukyaza Pastor Alozias Bujingo ngenda kukyaza Minister wa Health ngenda kukyaza Minister wa Health ngenda kukyaza Speaker wa Uganda Parliament of Uganda so njagala obeere ku executive media yes so tulinayo one on one ne president wa Uganda yes nakuzomwe zijja zibagamba muve ku eno live ya majagenda okubeera ku TikTok tulinayo one on one ngali ku kantu tulina nnyumyamukko naye president w'eggwanga naye njagala akimanye nti ku kantu tukuba oluseke era president otambula ng'oli mukalu otambulamu n'enkalu ne zijja nga zikulimu kuba tukuba oluseke n'otabaako kyogira kale mu kantu oba tekirabika bulungi so on that day we shall do the posters to show you that we are hosting the president of Uganda yes ku executive media ajja kubeera live ne ku social media handles endala ati lwe mugenda otegeera nti akantu ka buvunaanyizibwa so my brother Kuku was a bank ye host wenkya wa Sunday ku live osegedde agenda kubeerawo awo ekibuuzo kye kimu kyagenda okusoya omukulembeze naye Kuku tuyambe abantu baveeko gamba president nze naawe tuli bubi
Ngaye tuli bubi. Oveekana ekibuuzo kimu kati ogenda buuza ki. Gamba tuli bubi. Ngaye muzeeyi tusaba tujjamu. Naye singa tonteekako, even me on the other day, I'll not put you on the list. So, ndowooza kati mutegedde level, YouTube kwetuuse. Akantu ke mwagamba nti ka kisiru, wano we katutuusiza tuli eyo, tuli mu kukola ku bakungu ba gavumenti. Saawa yonna nanditandika okugendera nno mu Buligombe. Nakankaka. Wandigezeemu. Waba nja kufaako ebifo byenja okutwala mbaga oli mwana muto. Ngenda kikolako. So ndi ne Nakankaka omwana wa buwala TikToker ya trendinga nnyo mu bbanga lyeryo lya trendingira ennaku zino abadde abuzeemu. So njagala tunyumyemu ambuulire lwaki abuze, biri bitya gy'abadde, byali bitya ng'akyaliwo. Mbadde nfunyemu wano emboozi ey'akafubo naye kati njagala nammwe agibawe. Oli otya? Ndi bulungi. How are you, babe? I'm fine. How are you? I'm okay. You look beautiful. Thank Webale buteeyerusa. Webale mutakwata mu kizigo. Omwami ali atya? Nakawere waffe. Omwami aba nakawere sekawere. Nakawere kati gwe gwembuuza nti omwami ali atya bwe muli eyo bwe mwasalawo. Ali bulungi. So obulamu bugamba butya ng'obuze? Kuzaala. Motherhood ebadde empuuba. Wazaalidde ku myaka emeka? I gave birth when I was 22. 22. Wakirowoozaako? Anyways, nze nalinga ngamba I always want to give birth when I'm young. Get married nga you're young. So that when tuka myaka gyange asatu, mbe nga ndi n'obwana bwange nga tutwininga nga nsigalidde. Wali oyagala nga bwe muba otuuse mu myaka gino nti oli mu 30s nga oyambala n'abaana ne mutwininga. Bambi kitegeeza ekirooto kyo kyatuukiridde. Kuba kati nina omwana kati omwana wange nja kula naye nga bagamba oyo muganda wo. Anti mwena muli bato nnyo. Ebinyuma ate nga saagala nakutuuka eyo bangamba ate olina ebisimba ate biki nga toyagala kulwawo nnyo kuzaala. So how was it? Process y'olubuto yali etya? Simanyi wa buli omu akifuna but eyange yali mbi. Etya? Nze olubuto kate lwenzitira first 3 months. Walwala? Nalwala nnyo nga siva mu ddwaliro. Ne bakola scans ez'enjawulo nga abasawo balowooza oba nina is it called ectopic? Naye nga si gye nnina. Ne tukola scans buli ddwaliro. Lwaki baali balowooza nti olina ectopic? Ectopic nga eragirawo bw'etandika. Olina pain z'amaanyi. Are you sporting? Ne bagamba nedda. Naye nga pains z'amaanyi. Nga pain ziriwa? Wano bagite kundira. Nga pain y'amaanyi nga bakutekako obucupa bwa paracetamol nga tekakola. Ne bakuwa wano obuso bwa pain bwe bakuba nga tebukola. Olwo ng'oli mu myezi 3? Zatandikira ku weeks okutandika okufuna that pain. Pain neerwawo nennuma nembeera mu ddwaliro nga sivaayo. I think yakoma ku 3 months awo nagenda tuka mu 4 months. Pain negenda neevaako. Because bakola scans, the doctor was like, ninako obuzimba babuyita batya? Erinnya ligenda. Nga buliwa? Bwali ku left ovaries ezo. Nga ku ovaries kuliko obuzimba nga bwe bukuluma. Then the doctor was like, within 3 months bujja genda bubulawo. So I think kyekyakozinga pain. Omwami nga ye waali mutambula mwenna olugendo. Like nga tali mu Uganda. So I was here alone. Naye nga ssente akaweereza. Amiina. Kati myezi 4 olutandise okugejja nga teri kusinga buwanvu. Nze nali sirina bump nene. Ne 4 months no one could tell that I was pregnant. Nga tosobola kitegeera. I think abantu bakitegeera nga lulinga 8 months eyo. Nga luvuddeyo naye 4 months nga nza n'otula n'otakitegeera nti I'm pregnant.
N'ogenda ne weekubya obufaananyi. Obwa bump. Wamulinda omwami? Taliiwo. Mpaka lubuto kuggwako? He came back after birth. Oh, bambi. So process y'okusala yonna I was alone naye bimenyamu because I used to go for antenatal. You see banno nga ze n'omwami we N'obatunuulira n'owulira ennaku. nga bwe basoma fayiro omwami yayimuka yadduka n'ogamba leero nze waabwe olwo nno oli weka sometimes your brother akuwerekeddeko ku antenatal oba your friend. Bambi. Kati so during a pregnancy journey nga your man oba your baby daddy oba your whatever nga taliiwo sometimes. Wali oyoya? Kati ng'oyoya n'oyoyezaani? Okuyoya. Go, you call your friends oba omuntu yenna akujjudde mu bwongo that time. N'omugaa njagala kulya kino. Njagala kulya kino. Kati ng'obeera wa? Nali by that time mbeera Kira. Wekka? Nali mbeerayo nze, my brother, then baali banfunira ne house help. Because my brother yali asoma ate ng'akola, so nga sisobola kubeera waka nzekka. Kati nga banfunira house help anyambako okukola emirimu ewaka. Kati wali ku push obuto butandise okukuluma? Nze simanyi contractions bwe ziruma. Otya mwazigira? Mwazigema? Nze ndi wasi. Bagambirawo tojja kusobola kusindika? Since my pregnancy ayina complications because n'omwana yasooka naaba nga ali bleach nga balina okumukyusa. Then my guy n'agamba I can't push. N'amagumba gange bamafunda. Kati nga ate already nali nkooye. Saazaalira ku due dates zange. Nali wakuzaala eyo mu 20s eza November. I think it was 22nd. Kati ntuka late October nga I'm really tired. Nga sikyebaka sikyasa ng'omukambaka bubake kati nga every time mbeera ngamba Dr. Brian tugende enkya mu theatre. Kati nga bikadde angamba at least kat was 37 weeks. Nga buli ssaawa ayagala olinderindeko. Nga bayagala n'asembeza ku 14th nayo nga eri wala nga obulumi bungi. Kati nze yagenda olaba nga the pain is too much. N'ansembeza ku 5th. Then awo ningenda mu ddwaliro. So I didn't get. Tewawulira kukubisa? Wawulira bulumi bwa kiso? Onyongera theatre. Kiki kye walabayo? I went to the theatre nga njagala kimu la baby ave mu lubuto lwange nzikakane. Obulumi bwali bungi nga nkooye. Ng'era buli obulumi bw'ebizimbe era? Na obwatukange yo pain egenze naye nga sikyasobola tambula bulungi nga okugulu nga mpenyera bwenyezi. Nga omwana alinga atudde mu kugulu? Era we balinga bagamba kati nga mpulira ne weight ekususseeko. Kati nze nali nfa is going to the theatre omwana bamuggyeyo ntowolokoke. Kati nga simanyi biki bibeera mu theatre. I was completely knowing nothing biki ebibeerayo. Kati nze ngenda otuuka mu theatre kana akayiso ke bakuba ku mugongo bakankuba. Oba ndowooza kaarawo okunkwata. Kati omanyi oba owulira kati nga bansala. Kati waki kyeba oba owulira nga abasika oba biki. Kati ngenda okuwulira ekintu kinuma nga bansise nnyo ne mpulira obulumi nga bungi. Ng'oli mu theatre? I think my doctor sensed it because nambuza Evon owulira ki nemugamba mpulira pain nyingi. Ng'oyogera n'okwogera? Mubeerayo nga munyumya because tebakuleka kubeera nga era ne bamuyita omusirisa so omusirisa abeerawo nga akunyumiza nga munyumya ne bananseza babeerayo mubeerawo munyumya. Kati I think he sensed something. Nti ofa obulumi? Nangamba tofaayo omwana tubadde tumuggyayo omwana tumuggyeyo. Era wayitawo katono
Sada mukulira pain then omwana ne bamutwala ne nga he's crying. Bamundetera ne bamundaga. Nsaba kunkwatirako kuwono. Ne bamundaga awo ne bangamba oh this is your baby nga mweru. Wazaala omwana omweru? Mwana wange mweru tanfaanana. Afaanana taata we? Alabika afaanana taata we. Wazaala omwana omweru? Lwaki wazaala omwana omweru? Ewaabwe mbeeru. Ewaabwe beeru? So ka process kali katya kuyonsa? Kati tuvaayo mu theatre. Eno ekiso kikuluma? Kati awo pain nnoza Caliform n'amala nankwata bulungi. Kati okuyonsa I didn't have amabeere for 3 days. Kati omwana wange tanywa amata n'agaana ebyo bikawangate biki. Nga option eriwo mukuba glucose n'amala ennaku 3 ng'ali ku glucose nga bakusimanya baleese obutiko simanya obutula amabeere gajje bigaanye naye nga gannuma naye nga my mum is there Nakana katono nange. Mama nga wali awo? My mum was there. Ng'agamba ki? Nganfaako bulungi nga musanyufu. At first she was worried about Kuba ndaba oli muto nnyo. naye my mum was there. Mama wange yaliwo nnyo. Omwami yajja ng'ozaala? Yajja? Wazaala waali? Oba wamaliriza kuzaala n'alyoka ajja nga muzeeyo waka? No, it was a surprise actually. I didn't know. So nze mbandi in the room. I didn't know until I flying the back. So ndaba my mum because nazaila kudali mama wange jejo medical center nansano. My mama ja Evon warogwe nkuletera so kawetereze kao ye mami ya mchampa surprise na ko already mali bampadeda some other surprise. Ngamba ye mami atani gole takati ngendo laba minake ng'omukulu. Because me I knew taliwo. So ne bakubako ka surprise. N'ofa essanyu. Every woman would want that to happen. So biri bitya omwana ali atya? Mwana akuze. He's 1 and 2. Again naweza 1 and 2 on 5th. So omwami mwali mwayanjula? Singa emikolo temwagiraba. Andi ennaku zino obadde weekweka oyinza okuba nagye wagikola mu kimpowoozi. Just here visiting at home ne bamulaba nti tata w'omwana. Amiina. So lwaki osirise ku internet? TikTok yakutama? TikTok esawa kutama because sometimes it's taking away your stress. But sometimes a lot happens. Kati wogatamu pregnancy journey, wogatamu after birth. A lot happens. Wow. Kati nekiba kimbuza. Sometimes oba ine ebintu by'oyitamu togenda kujja obikuba ensi kati nosooka nosalawo. Osirikemu kosooke okiyitemu then omale okomewo nga owulira oweetiisetiise. I'm now ready to come back. Naye nga yo wandyagadde okukomawo ku internet ku bye wayitamu? Newe ngamba nti saagala kukomawo because already know what okomyewo somehow somewhere your name sounds there. Nti Nakankaka yaliwoko. Nanyoba sometimes noba otambula oli akulaba nagamba Nakankaka sometimes nakwata ka video nga bakapostinze kati there is no way I can run from it now. So kyanyambala so sobola kukijjako. Nogamba nti osirike nawe weposting era ogenda baka video keranga they're talking about you. Kati sotosa bingi bye wayitamu ku internet olina ekintu kyewejjusa kyonna ku TikTok okwo kuba waliwo abawala bangi abeegomba okuba nga ggwe naye kyemmanyi eri erinnya lyajjirako price ennene. Price kyeyajjirako kubanga abantu bakumanyi mu kubanga oyitawo like breaking through ku TikTok. Price kyeyajjirako? Inze sijagamba nti my name yajja in a good way.
I should call it a blessing in a disguise. Inti binje bya happening in that year 2022. Binje bya so at least ngamba umwala ali toina to associate yourself n'abantu nga olaba obanchi phrasing entya bantu kyabawala abalenzi bonna sijagamba bawala sijagamba kwegamba gwafuna emikwano egitali mituufu gy'oli egitali mituufu gyendi egitalina kyeginyongerako just okunyonoona obwonoonyi because nze nakulira mu family nga ba overprotectinga nnyo nga nze naye mba nfulumye gate wabeera wakubire waka Evon afulumye so kati when I came out kati bakuta batya family mama yakuta atya ojje eno hostel bakuleta mu hostel gy'osanga emikwano wali osomerawa YMCA nga musulawa JB hostels ku JB hostels nze manyi kwenali nsula kati nga kajikanze nali ndaba njagala mpeka obulamu bwa hostel nali mbeddeko mu kifo nga mulimu hostels zokka life nze ngimanyi naye okuba nti abaana bagatta ne bapangisa ennyumba balimu bameka abazadde abava ewala baleeseyo ku mmere biki so I want you to give me that picture ewo kyali kitya like okutuuka okubeera nga bakusuula mu matigga kati inze okusooka abaka baali tebagala ngende mu hostel kati nga bagala I commute from home kati my mom nantwala ewa muganda we kati nze olw'okuba nali so naive nga ndaba my friends bagenda bapartinga bagenda mu clubs kati nze nga ndaba I'm not getting that life with my friends kubanga ogenda ba ku campus gwedde ewaka genda okukola emirimu weekend you're home weekend olina emirimu egy'okukola kati nga ndaba nga ndaba bakoze kapati ku ssomero abagenzeyo ka beach you're not going to go ate mami wange oyo gwe nali mbeera naye yali mukambwe nnyo nga she's so strict kati one time nenkoya mama wange nemugamba mami olaba eno sisoma bulungi komawo leeti amufumba komawo leeti mbeera mu mirimu kumbe nnimba mugamba kakyala tusobola okunteeka mu hostel wana mikwano gyange giri mu hostel biki ate mami wange n'ebyokusoma yalinga abyagala nnyo nagamba kale kwaffe twali tuzita quarters nagamba kati kwota eddako ngenda kuteeka mu hostel nonya hostel nengamba kyekyo ne bantwala mu hostel nenfuna roommate netugenda netusasula kati obulamu bwa hostel natuka ekiseera olwo nfunyeyo emikwano gyange emirenzi n'emiwala naye nga tukola different courses kati eri ekikourse banaye nga kyo party after party sente muzijjawo eza party after party bali abalenzi nga be batuteekamu nga bo bagamba nga balinamu akamotoka nga bo bajja ku hostel ne batupikinga ebiseera bye nga lweziikayeeni zi ekizo nga ffe we don't buy anything abawala bo nga be bateekamu kati nembeera nga obwo obulamu bwali bupya ku nze ku engeri ekintu baalinga bankuuma nnyo bamprotectinga nnyo kati that's how I got wild nga ndaba buli kimu kipya ate nga buli kimu kikunyumira nga buli kimu ndaba kipya kati awe nafunira bad influence of friends era kyobalaba 2022 wali bulala nga nze newaka okungambako mukwano tolina kyoŋŋamba nensooka nemba blockinga bonna oblockinga ani naani olwo bonna baganda bange bamama bange bonna kati ng'olwana nakuwa ssente bw'omala obba blockinga anti munaye nfunye emikwano emigagga ekikiggwe ng'olwo ndaba bano be basinga bali nenkyusa amanamba ani olwo agenda osasula maama nga naye okyusize namba nga ne maama ali mubewa blockinga bonna nga mbakyusi nga zonna enamba nziggyeko olwo ndaba nfunye abantu abasinga olwo nvudde mu ka hostel awo nga ngambe katandika opangisa akayumba olwo nga ntandise okwevaako kati awo 2020 tebakunoonya ab'ewaka nga babeera bannoonya nga nze newaka nimba mbu lockdown awo twali lockdown nga nimba mbu twazeemu osoma kumbi nzize kuba party after party kivula beera si kirungi nnyo protectinga nnyo omwana
ekisusse we bafuluma baba balaba ng'embwa gy'obutadde mu kayumba w'ogita zinali ng'angamba ndaba ku ki bwentyo we nafuna zi bad influence ate nabo ne bandisappointinga ne bakola bubi abakutwanga mu ppa tebakwefuulira be bakuleeta ku intaneti mwe muli era abakutandisa intaneti banno bano abakusigula beotandika nabo tiktok mwe muli gwe natandika naye just sagala genaye awo we natandikira kati awo nga tandisa okukola tiktok batandisa oziraba kati nabeera bankubira naye gwe oli kusomera oba oli mu bintu babiraba bitrendinga oba oli mu bintu bya kisiru bya kiyaaye awo kasitamanya nti ebagitegedde nga njijjako kyokka nali nfunye n'omulimu ogutegeera kwanza nali nsoma busomesa kati ntani yange nali ndigikolera ku Sam International School awe Bukoto nga it's a good school nga banjagala nga bampa salary ennungi taba nimbyonoona ate munnange nze atandisa okufuuka tiktoka obyonoona otya bakuyita okusomesa togenda nentandika nga sikyagenda kusomesa ndaba nfuuse celeb akalimu nenkasulawo bwentyo kyokka nga tebangobye akalimu nako nenkasulawo bwentyo ewaka ne babeera nga bankubira banabana bablockinga kati after 2022 ngenda zeshegaawo munnange neetwala nzekka ewaka demu nentandika omunoonya buli yali ankubira kiki ekyakutuukako okuddayo eka nga intaneti enfukidde akabasa eno nga bakadama bayinza okukolera kalive ne bakuvuma omanyi osobola okuba nga weebase oli nakubira gwe nno bakuliko n'ozuukuka nga live eriko abantu nga 100 naye nga bakutta akafaananyiko ye nga bakozeemu kaddolo bintu nze bakadama siri basonyiwa kaddolo bintu kekaki omanyi nga bakutta akafaananyiko bakoze nga kasike watwali bagaziyiza obunyindo ne balyoka bavuma ggwe ebigambo ebinene nga bakuvumiramu ggwe n'abeewammwe ne be batamanyi olwo ne luggwa n'enkera ne bakuddamu kati nga ng'obiraba ate obusiru balinga bankubira nga nange ntulako ku live bwenti nenziraba nenkaaba olwo ne luggwa omulala naye nakukwata akakota nga babeera okubannaye nga wabakola ki kasina kye nabakola anti balinamu teams tiimu kinaki pozi walina mujjawo sumaani pozi ono yalina mujjawo byoyagala anti kati nnoonya abantu we batuula like bakolere live bakuvume kati byali bya ttiimu kati gwe nga tolinayo bakuwolereza yadde nange nalina olwo teyali ttiimu yange yasooka kumpisaamu eggaali by the way nali nakukyawa wali sookola ebyekisiru nali nakukyawa wali mwana muto nnyo oli omukwano gwe omuddugavu aliya banaye nga sibaagala bambi kati wamala n'otwagala anti nga tolina kyakukola twali tugamba amazima nemala nembasa naye gwe tola nti future wali ogyonoonera okwo omwana omulungi omuddugavu ng'omwaka siri gwerabe nembeera mu depression nze gwolaba nentandika n'okulokoka genda walokokamwawo kati ebyo byebakuvuma bye byakutwala mu gundi oba katambi kana akafuluma ku bibiri kyekyakutwala kunvuma nga tokyalinawo siza olwo oli mu hostel era bakuvuma awo nga nvuddeyo gikangambye wali nga tufuneyo karento obirabira mu rento mwoli olaba bitabuse noga akanzire wamaama nenzire waka nembeetondera kati gwe yali akyusiza layini wakola otya ate waffe omu batomanyiiyo buli omu nengenda nga mukyalira buli yali annoonya kati ng'olwamanyi ogajjawa anti nga ndaba sitalina kiddako wammwe nengenda nembeetondera
Mbagamba munsonyiwe. Ne bangamba gwe waffe ate tunakukolera ki? Ne bambulirawo ne bangamba tuddamu kola bwoti internet kati gikozese bulungi. Naye babirabanga babeeranga batya? Of course omuntu kasala nga bavuma omwana wo banga waliwo ekintu ekitabuse ku internet n'obeera nga gwe oli mukwano gwange ngonjagala ebya ddala kikuyisa si bulungi kikuluma. Era nze okuva olwo nina abantu abangamba Evon kati wano wayokeza nga mazima newegaba gakaawa gatya nga takulimbye. Laba my sister ye yakubidde mukwana ajja kukubira akwiseemu eggaali agambye kakati Evon wayokeza muganda wange. Nyine muganda wambala masi ajja kugamba Evon wayokeza kyewakoze si kirungi. Like mukama agenza antekako abantu abampabula kuba luli nali sibalina nga mbeegobako nga obeegomyeko dduse olaba oli wa kitalo. Ni wa kitalo nga bwe ndowooza. Ne kati nenzida ewaka and they welcomed me back. Kwana abali ebweru bonna nga basindika obuvidiyo mu family groups. Omwana ayonoonye family name yaffe. Abantu asikala ngenda nga bali tebaliwulirako Nakankaka. Kati nga buli muntu aliwulira of course amanya. She comes from our family. My dad's family. Mukwano bayisaako ne meeting neŋŋaana okugenda. Owulira amaanyi ameemanye. Mukwano nga bagamba omwana ajje tutule mu family meeting lwaki yaswaza erinnya lya family. Because ewaffe Masaka that family is known. Neŋŋaana. Mbagamba temina kye muŋŋamba mmwe mumanyi. Bintu byammwe ebyo ebyedda bye mugenda okuntuuzaamu. Bye muŋŋamba ki. Finally we sat down. Ne bambuulira, they welcomed me back home. Akati we are now a happy family. Era kati banjagala nnyo nga gye nkikomeza. Era bambuulira ne bangamba kakati munnange internet gikozese bulungi gifunemu bulungi toddamu kweyonoona. Kati ki ky'ogamba nti bwe nzira ku internet ne bwe kiba kikino siyinza kuddamu kukikola? Sawa kuddamu beera mu scandals. Okay. Sawa kuddamu kubeera na muntu nga talina kyangattako nga ndaba ntwala direction etali gy'oyagala etali ntuufu. Kati right now I'm selective n'abantu benkolagana nabo ne bentambula nabo. Era oba weegendereza ennaku zino totera kusibeera nnyo n'abantu. Anyways togenda kunziza gye wava mu makuba ekankanga ayita amakuba amakyamu. Kati nina okuba nga manyi relationship yange naawe it's going to be clean, a good one. Kwasagala kukola same mistakes ze nakola back then. Okay. So internet egirako price. Erinnya ligirako price ey'amaanyi kisinziira ngeri ki bwe walifuna. TikTok gwe yali ekusasula? Nali nga nfuna endorsements. Okay, so wafuna good money? Yeah, I used to get good money. Nga sinaba kuzaala. N'obulango ojjangu nangireko business yange ntulirako mu ka challenge kange. Because ng'ozzeeko n'ebino twakolanga lives. Nga people send you those flowers, the lions, because it's money. Yeah, that's how I used to get money from it. Okay. So Nakankaka bakaddaama ndowooza mulabye ennaku gye mutadde ku mitima gy'abantu. Nakankaka nga misirisonyiwa bakaddaama. Naye wali abanjagala bonna si babi. Wali abamu abalina ennungi. Olina ne ttiimu. Ebaddewo from day one nga oba nkoze eki nga bagwa naawe. Naye mba nayokeza nga bajja kujja mu kabuukusi bakugambe kakati kamaama kuba mpita kamaama wayokeza naye ffe tuli naawe. That's good. Awo bo weebali. Kati okola ki ng'oggyeko obufumbo? Obufumbo bo batubuleke tobulojja. Bye nasuubira si bye nasangayo. Naye ekyo kye bayita obufumbo. Ogenda osuubira birala. Reality etuuka otandise. Si bwe kiri? Reality togiraba nga gy'oli eyo. Twabuba namu nga si byangu. But it's okay. Twabubamu ewe tusoke tubireka. Era busaagana bukubuuzaako. Tusoke tunoonye ssente. Ati okola mulimu ki? Ntunda ngoye z'abaana. Wa? Ku Chato complex.
Chato. What's Chato eriwa? Kumpi ne Equatorial. Oh, okolera mu town. How is it? It's good, abantu bagala bana baabwe. Bagula. Wera ni bagamba iko mama nange ali akenaweza wanya njagala akagoye akalungi obolyawo oli nakubira njagalayo oba twins abantu bagala bana baabwe. Kati obujjawa wasubulawa? Namukwano gwange bideta from China. But sometimes ngenda carry downtown no nyayo mbasuubuza. No gatta nobeerawo. Okoze oba bwoti bwobeera? Back then I didn't funye ku mubiri. Wazeyo mu depression era? Naye nkugambye obufumbo sikeeki. Yes, I know. I know. But sweet and binge, but finally. At least obifunye okyali mwana muto. Onaaweereza emyaka 25, 27. Ojja kuba mukyala omugumu ddala. Ng'ebisenga si bipya. Sekyekyo. Kati olina kukola. So toyinayo mukozi weekera n'oweekolera. Kuduka. Waliwo wanyambako. Waliwo kuyambako. Kati jjukira oba olina omwana. Oh, yes. Kati naye ng'obulamu nga ggwe emikwano gy'abawala giri gitya? Nalabye Donzera yagoba emikwano yabagambanga bye baagala bawulire. Ggwe wagihandolinga otya? wabafunamu ki? Emikwano wagifunamu ki? Bubi nnyo kubanga nze edda nalinga neeyalira omuntu nembwa ebikka nga mba nkitegedde kati mimi oli mukwano gwange ngenda kujja nkunyumize buli kamu akange. Bambi kati ngoba oli awo okasanga ku TikTok nga bakataddeyo nga buli mwanyumiza n'obujulizi ne voice notes zonna nga olumu nga it was a phone call nga they will record you. Sometimes oli omuntu emba simumanyi nnyo mba mpulira ntya okwogera naye mba ngamba kwa nkyalinamu kali ka trauma but they are recording me. Buli kye wayogeranga nga bakirecordinga. Why? Oba baalinga baagala funa views maybe. Ngeri gye wali nti otrendinga nnyo. Kati ng'ogenda bemba munyumiza ku bebeera ebintu etunyumyako nga byaffe neeno. Ogenda bisanga ku TikTok. Kati awo nentandika nemba nga sikyalina emikwano gy'abawala. Abamu nga bakulyamu enkwe. Nze nina omuwala siri musonyiwa. Nga kimanya oyo boyfriend wo naye nga she was my best friend. Naye nga nkuyita emabega bw'ati. Ng'agenda n'amugamba oyo muwala alina abasajja bangi tojja musobola kyokka nga ye yamwagala. Nga yeeyagaliza boyfriend wo naye nga takugamba ate nga naye bestie wo. Anti baali balina enamba. Nebiba ne bestie n'ogamba bestie banyumye it is okay. It is okay in case you're looking for me nga tonfuna call her. Ningamba girl child muzibu nnyo. Abo nabo nembata tebaagaliza walaba baba ne competition. Buli kyofuna ayagala okifuna agamba lwaki oyo yakirina lwakisinze ababa bamakinga sure abakwonoonera. Abo nebo nembesonywa kati nenzikaza emikwano emitono gye ndaba nti giri genuine nemba n'emikono gyange ebiri nga gyejo gimala. Akakozi nesigaza baganda bange. Family wagitegedde nnyo ggwe? Nze family yange sinaki. Family tekusingira mikwano like emikwano tegikusingira family? Nze abange bambeereddewo nnyo n'emikwano naye tosaagigeraageranya kugigeraganya naye atyo najo ninawo emikwano eginjiriddewo omubiri nga gigudde naawe nga togenda bisanga ku internet nga neoba alina kyakkoledde tolekisanga ku internet. Egyo najo ngirina naye nabategeera nnyo tobanyongera. Omwana ali ku TikTok kuba kati gwe wabeerako omuwala agitandika biki by'oyinza omugamba by'abatakola? TikTok terina kuvuga speed. Kwa sometimes okiteekako amaanyi ne comments jukira baba babawaana gwaliko Nakankaka I love this girl kamaama. Ate enkyera bye bakuvuma ate lenkya be bagenda okusuula. Jjukiramu waliwo akaseera nga toliiko ng'oweddeko kuba buli kadde wabeerawo omwana omupya ajja bulungi nnyo
So making sure you use your time very well. Kubaba inze, I'll give an example of myself. I didn't use my time bulungi. Oh. Because I didn't know TikTok is going to be this big. Kwama esire wetwabeera ko nya on TikTok bayite bagiriko nnyo. Naye kati wabanga oli making sure TikTok ogikozesa bulungi, weyise bulungi, ogifunemu endorsements, zikozese bulungi. Get something to do. Abaana ba TikTok sente muzijjawa? Basinga bafuna obulango. Bafuna endorsements. Okay. Mwe bajja sente. Naye kati obulango bubawa sente zo apartments? Nga musobola okusula mu apartments, muyina emmotoka. Nanti kati abaana ba TikTok bayinza kino ekintu nti ndi celeb kati ayagala okipinga that status. Mwebika n'okwebika nga mutambula. Nti seebika ondabyeko nga neebika. No, like you, but there are some TikTokers I find nga yeebisse waati yenna n'omubuuza kiki n'agamba anti celeb abantu baba bakutawaanya. Anti bo balowooza bakabi. Balowooza ba celeb. Balowooza ba celeb. Naye zonsanga ne mu downtown nga namu, zonsanga ne mu kikuubo. Webala erinnya butakufuga. Okimanyi ne taxi? Yes, because abantu bangi bayinza n'okuba nga tebakumanya, abantu bangi abatali ku TikTok. Nze nenya taxi bulungi nnyo nga seebisa, oli waba ntegedde n'amuza Nakankaka, how are you? I'm okay, how are you? Naye kabamba bagala osula mu apartments, bagula amamotoka, okipinga ligasi naye nga basula njala. Njala ng'erubira mu apartment. Nkutidde. Emiri yakugamba. Amiri yaŋŋamba bambi. Yayogera mazima. Ng'onoonya n'omuntu gw'okubirako nsalayo ekitwalo. Emiri yaŋŋamba yakooyera ddala abantu. Yakoowa abawala. TikTok has fake life. TikTok yasigala gifunirako ssente kulangirako kola biki. Oba Mukama akyakuwadde ng'okyakifunirako ssente, making sure you start up your own thing, oba ka business ko wali ku side. Kwa there is a time nga togenda alya ku bulango bwokka. Osobola n'omalako omwezi nga tewali akubidde kumulangirako. Kimanyi kati weebuza owo gwonna omwezi ogenda surviving otya. Abasajja tebabatawaanya nnyo mu inbox. Bajja. Mubahandulinga mutya? Shiva gy'oli gwe what you want. Oba oyagala muwa obudde bayagala tomuwa budde. Wabbo bagira ddala kasita obanga olinamu ku linnya abasajja bagenda kugira ddala nnyo ddala nga bw'okiwulira. Buli omu aba akuwaana kike. Naddala abo bandi mu diaspora. Basajja ba diaspora babatawaanya nnyo. Nsi ki esinga obbatawaanya? Basajja b'e US, Canada, UK. Ensi ezo ssatu. Ezo. US, UK, naddala ab'e US mutawaanya nnyo abantu. Ate balina ssente naye. Balimba bagira omumu. Mundi US. Anti asooka kugamba nti ndi US. Nakugamba olina passport. Kyebasookerako. Wali otambuddeko. Kati onajagala omuwala ali serious, njagala bufumbo. Kati ngenda kukolera visa, olaba otya nga relocating. Wali okirowoozezaako? Nti nedda. Olwo n'olyoka okyamuka. Mukwano. Wakyamusedda. Olwo ssente baweerezanga mu mmeka? Kati no walwasaana okukwogeza amayose nga takuweerezaayo. Bamboozi. Abe US banyumya nnyo emboozi. Olumu oli waba ajjidde n'omuliro asobola okuweerezaayo n'agamba I bought you lunch, nakuwaayo atani akusike area. Olwo n'amala omwaka. Ng'anyumya bunyumya. Akussa emboozi. Sebanyongera nti olwo ne South Africa yannimbakaawo. Nendyoka mbuguma. Oyo ye wamutomera, bano abe US baakulema okutomera. Wabagwamu mangu. Naye we South Africa. Nengamba kakati nina passport ko nfunike passport yawo. N'ogisindika? Naye nengamba kati nakuleetako ne Cape Town. Walagezako Cape Town. Ne Cape Town ali ngenzeeyo. Owulira kiwulire? Nangamba nakubiraawo omukazi kakati mpazi visa yammeka biki mora namugamba se ningamba ega yali serious ngenda South Africa ngenda ko ka vacation mama ne kati myake tugenda mwesa takukimanga nchalinze nasuka nangamba kakati
olaba otanga atuguze ka Range Rover Vogue ayo akaliko erinnya lyo Evon GP nenneraba nga ndi mu GP nvugaano ne kati tugirinze emyaka gigenda mu eki teyagireeta Vogue eriwa naye abasajja b'e Bulaaya yessaawa kati mutegeere nti balekerawo abantu okutulimba babakooye naddala abasajja b'e US omuze gw'okubeera nga muferaafera abaana bali ku intaneti gukome. Yes, gukome. Tewali yabatumayo. Simanyi baba mu depression. Oba baba muki. Like mususse kuba buli muntu gwenkyaza alina okuŋŋamba. Abasajja b'e US, abasajja b'e US mufuneeyo akabiina akabatwala mu kirowoozeeko. Weebale nnyo ssebo otadde mu kimuli kyange langi. So, Nakankaka yoyo Evon atunda engoye z'abaana ennaku zino bakuwagire. Ne bambi mu mpagire ku Chato Complex. Kati ko oli ku internet. Yemkwano. Abantu balaga business. Bagula. Bagula. Era mwe bali kunsupportinga. Amiina. Mwe bali kunjagala. Mwe bali ddala. Omanyi oli kaana kato. Wenna oli awo oli ka baby. Tujja kula oyogera mpola abantu bakuvumiranga kikale kati gwe tebakusiima baye tebansiima naye bamala ne bansiima nga tebalina kyakkola nalina beekakako kale omwami ali eyo genda ku Yappies au Freedom City ofuna ekyokwambala ate Irene Negina ali awo ku premium building second floor room 41U Suubuza Negina naawe omukyala ali oyina emitwalo 2 oyina emitwalo 3 box namba ey'engatto bagikusuubuza ku mitwalo 2 buflats buno bw'abakazi bwe bagula mutwalo 7 ate nga busando bulungi obuli original bayinamu Negina z'abaana ez'ennungi eziri klasi n'ebisando by'abasajja so osobolera ddala okuyitawo n'emitwalo gya 2 togaliya tandikire waka wennyini w'oli smartphone gy'okuttebere ya mugaso gy'oli bw'osuubula eboksi y'emitwalo 2 tandika okupostinga obugatto tojja bbulwa yakugulako other than okutuula ewaka ng'oscrollinga tiktok naye nga tolina kyozza tuli ku Gibbs Bridals birthday baby bump nika oyagala kubeera guest ku mukolo gwonna oba oyina embaga Gibbs Bridals tuli wano Kisaasi ku White Horse Mall mujje mubeere nga temutuwagira ayagala otunoonyako ku namba y'essimu oba yatukubirako akaunti yaffe ku TikTok era eriko Gibbs Bridals enamba y'essimu eri 0784592656 mbadde ne Nakankaka neyazze okukkiriza nkukyazeeko ndabira sisitawo omugambe yeebale kwagala kale mbaagaliza omwaka omulungi musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.